الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. amatenda amajjuvu omutali yadde obukendeevu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tuzzaako okusabira n'okusaalira emirembe gidde eri owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Olunaku olwaleero lunaku lwakuna puroguramu yaffe nga bulijjo ey'ebyobusika nga tugezaako okutunuulira ensiguko n'egyebinaasembera biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nga tusomesebwa sheekhe waffe Kasule Umar, era nga olunaku olwaleero nga tetunnatandika biidhnillah, njagadde tubeere nga tubanjulira basponsazi baffe aba Firdaus Hajji and Umrah Services nga bebateekamu amaanyi okuba nga tutuusibwako puroguramu eno, tubeere nga tusoma eddiini yaffe, tubeere nga tumanya ebintu ebikulu ennyo mu bulamu bwaffe ng'Abasiraamu, era nga baganda baffe abo tujja kubasanga ku nnamba zino wammanga nga bali ku nooti 7 nooti 5 85 85 99 oba nooti 7 nooti 3 89 8 23 oba obakubire ku nnamba ya nooti 786 491 666. aba Firdaus Hajji and Umrah Services basangibwa ku ploti ey'okuna Market Street Nakasero, era nga batuukire insha Allah subhanahu wa ta'ala bakuyambeko mu mbeera zo eza hijja ne umrah n'okutambula okulala biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nze atalabibwako nkakasa abasinga beebuuza ayogera aliwa, naye ndi mabega wa kamera, nja kubeera mwanjuzi atalabibwako biidhnillah, saamukirize. So ndi ne muganda wange Kasule Umar, kambeere nga mukwasa omuzindaalo biidhnillah tutandike. So nja kubanga ye ne mabega mbeere nga mbanjulira ebibuuzo binamubuuzizza, tubeere nga tutumya ne baganda baffe abali naffe biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh. نعم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala na yina matenda amajjuvu akyatukuumye buli omu mu mbeera mwawangalira, buli omu mu mbeera gyalimu. Tumusaba okusaasira kwena emirembe mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eri abantu b'ennyumba ye, eri basahaba n'abo abagoberera obuufu bonna mwe yayita n'abo abalitambulira ku nkola y'emu okutuusa Allah w'ekitiibwa lw'alisalawo okujjawo ensi eno. Allahumma amin. Amanya googeddwa era nga gamanyikiddwa naye ng'okukigogaddamu si haramu. Amanya Omar Sulaiman Kasule, okutambula naawe mu musomo oguyitibwa al-Mirath. Mirath kitegeeza obusika enijeno, abantu kisinga okuba nga tutegeera. Nga bulijjo tukolera wansi w'ekibiina ekimanyikiddwa nga Islamic Inheritance Consultation, Islamic Association for Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Kibiina ekyo kyasetingibwa okulaba nga kitereeza, kiwabula, kilungamya abantu ku mbeera ezikwatagana ku busika, omuli okukola ebiraamo ebitambula n'amateeka, okutuusaako ebiraamo, okuvaluwinga ebyobusika oba ebyobugagga, okubeera nga baberaageranya emiwendo egy'ebyobugagga, okubanga buli kintu kyonna omuntu nga bamanyi butya oba bali ekirimu oba kizitowa kyenkana ki mu mbeera efaananako bwetyo. Okusomesa obusiraamu enijeno nga butukimanyi mu misomo gyonna nti obusiraamu bwonna bwakusoma. Innama Allah subhanahu wa ta'ala kenyini atukakasa nti innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Togenda kutya Allah nga tolina kyomanyi, kubanga lwaki nti tojja kusobola kwetangira nsobi, tojja kusobola kwewala nsobi, wabula tuula wansi oyige.
قل الله سبحانه وتعالى كنينا تقام قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون gamba gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tiabaffe benkanankana abo abamanyi n'abatamanyi golwalero yatandika naffe olwalero we tuli ngakasa nti olina ekyenjawulo kinene nnyo kyolina bannaffe abakatwegattako kye batalina olw'ensonga nti bingi bye tusomye almost tunaatera okumalawo introduction yonna tugendere ddala tuyingire ddala ekinyusi mu erimu yaffe yennyini ey'obusika n'olwekyo akalimi ko tokakyusa ebbanga lyonna tambulira ku Ihsan Muslims Central obeere ng'oyiga obusiraamu wamu n'ebibiina ebirala ebiyigiriza obusiraamu buli wali okumanya kwonna tuula wansi oyige ate bw'omala okuyiga gezaako nnyo okulaba nti by'oyize obissa mu bulamu bwo obwa bulijjo gezaako nnyo okulaba nti by'oyize obissa mu nkola obusiraamu bujja kunyumira obusiraamu ojja kuweyagaliramu naye ebbanga ly'onaamala nga munnanga obusiraamu oyiga n'olekaawo n'ogamba sheekhe yagambye sheekhe yayogedde n'otabaako kya implementinga oba kussa into action manya nti obusiraamu bujja kuba bukulemye ojja kuweyagaliramu ng'obumanyi ojja kuweyagaliramu ng'obussa mu nkola. Barakallahu fikum. Straight away tulina ofisi yaffe e Kawempe esobola okuba nti omuntu bw'abazze tusobola okukwaniriza mu mbeera y'okubeera nti tukuyambako ku nsonga zino oba osobola okuyita ku ssimu zaffe wammanga omuli 0772 861687 wamu ne 0703337998 ennamba ezo bw'oziyitako osobola okuziyitako ng'oyuza ekibuuzo osobola okuziyitako ng'olina kyoyagala okwebuuza osobola okuziyitako ng'oweetaaga okutuuka ku ofisi yaffe e Kawempe wamu n'emikutu gyaffe omuli YouTube wamu ne Facebook page osobola okuba ng'otugoberera bulungi gamba nga tulina erinnya eriyitibwa Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda osobola okukebera ku mikutu gya Facebook gya kubanga otutuuka ku page eyo oba ku YouTube erinnya sigala lyerimu era OSAM Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda emisomo n'oba ng'osobola okuba nga ate ogimanya woba totegedde ennamba z'essimu ku Facebook page kweziri osobola okuziyitako oba okuyita ku nnamba z'enkusomedde n'osobola okuba nga ate munnange ofuna okumanya okusingakaawo. Tugenze ku musomo gwaffe gwe twasembayo nga tusomye tuli ku musomo guyitibwa adillatu almirathi oba adillatu mashru'iyyati almirathi fi lislaami obujulizi tubujjawa kubanga obusiraamu butambulira ku bujulizi ebiseera byonna tewaliiwo kintu kyogenda kuleeta kyogenda kusimba ng'ogamba nti okitaddewo mu busiraamu okuggyako ng'olina obujulizi ekyo nno y'ensonga lwaki olaba nti waliwo oluusi enjawukana mu kumanya oba waliwo entegeera ez'enjawulo mu kumanya naye ezo zonna tugambanga nti nayawukana ne gundi mu kumanya ekintu kino nga tolinaawo obujulizi ko bwesigamidde ate nga gweyawukanyeko alinako obujulizi kyova olaba nti olwaleero tulina soosi z'obujulizi obw'obusiraamu nnyingi naye ziri genuine abantu ze tusinga okumanya oba enjatiikirivu ennyo bwe muli al-Qur'anul Karim nga nkakasa nti omulundi oguwedde wiiki yaffe yayita twatunuulira obujulizi okuva mu Qur'an ey'ekitiibwa ne tulaba butya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yannyonnyola obusika era mukyo ne tulaba nti obusika mu Qur'ani bwannyonnyolwa nga waliwo aya ze twagamba nti zirina direct translation zirina okunnyonnyola okuli direct ne wabeerawo eziri indirect translation aya endala oba verse ezinga zirina okunnyonnyola okwewala oba okw'omunda okwetaagisa okuba ng'omuntu ategeera kiki owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyetegeeza mu kyo Qur'ani bw'oba ogitadde wabbali ate tulina alhadith nabawiyati sharifa alwarida waliwo obujulizi okuva mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezatutusibwako nga nazo tusaanye okuba nga ate mwana wattu tuzitegeera tusobole okuba nga tutegeera al-Qur'anul Karim fima ma'anaha nga tutegeera amakulu ga Qur'ani ey'ekitiibwa nga bwe tukimanyi nti bulungi hadithi zajja nga zinnyonnyola Qur'ani ey'ekitiibwa n'olwekyo nga kitwetaagisa okubeera nga tutegeera hadithi tuzitegeera ne aya tuzitegeere kubanga waliwo ebintu ebimu nga Allah subhanahu wa ta'ala yabyogera naye nga tujja kubitegeera okujjawo nga togenze mu hadithi kanko ekyokulabirako kimu Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani kuno atugamba nti wa aqimu salata wa atu zaka muyimirizeewo essala ate ne zaka mugitoole mu maali yammwe
mu maali zammwe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubanga atulagira etteeka eryo, omubaka sallallahu alayhi wasallama yayimirira n'atunnyonnyola emiteeko gya zaka, n'atunnyonnyola emmaali erina okuvaamu zaka, n'atunnyonnyola ekigero kya zaka. ليس فيما دون خمس ليس فيما دون خمس أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. ezimu ku hadithi ezitunyonnyola zaka nga Nabbi sallallahu alayhi yatunyonnyola nti ekintu oba emmaali oba tuweezezzaamu ebisero bitaano awsuq khamsa awsuq laysa fima duna khamsa awsuq zakata. Ebintu ebitaweramu amakulu ngezaako okunyonnyola nti zaka Allah subhanahu wa ta'ala yajogera mu Qur'ani, naye nebanga te nkomeke nabbi najja n'agirambulula nga mu bintu ebipimwa, n'agamba nti bwe biwezezza kilo 672 oba 607 mu zizo tokkirizibwa kubeera ng'okola ki ng'ojjamu zaka. N'embuzi n'ente byonna nagenda nga binyonyola mu mbeera efaanako bwetyo. N'olwekyo ne tujja ate oluvannyuma lwa sunna waliwo ate ijma'ul ulama, era waliwo abamanyi ku byo bagenda begatirako okusinziira ku adillati alwarida min alqur'ani wal kitab, ne babeera nga bajja nono nga bayinza okujja qiyasan nga balese qiyas ez'enjawulo mu kugeraageranya nti kino kyayogerako ne wano. N'olwekyo ku mbeera eno entegeraawo ne zijja ez'enjawulo fi alqiyas mu kugeraageranya okw'enjawulo okuliwo. Nja kuwa example ekyaliwo ku mulembe gwa Umar radiyallahu ta'ala anhu. Omu ku basahaba yali yalondeddwa ayitibwa Abu Musa al-Ash'ari, bwe mbaseerabidde rahmatullahi tabarakahu wa ta'ala wa radiyallahu anhum. Yasindika ebbaluwa eri Umar n'amwebuuzaako n'amugamba nti owange nti nina ensonga bweti ne bweti naye ensonga eno sigimanyi. Umar n'amugamba, n'amusindikira ebbaluwa n'amugamba geraageranya ku ebyo ebiri mu Qur'ani n'ebyayogerwa mu hadithi, bw'oba tosanzeewo funa illa. Owulidde kati olwaleero enjaga teyayogerwako mu Qur'ani, naye olwokubanga omwenge gwayogerwa, illa y'omwenge ne tuba nga tugimanyi nti iskar, kubanga gutamiiza yensonga lwaki olaba nti n'enjaga tugiqarana ala madha ala alkhamr. N'olwekyo ekyo mbagambye kullu hadhihi adilla, zonna buno bujulizi bwe twesigamirako era nga bwe twasoma mu taarifu ez'obusika. N'olwekyo tugenda kutunulira olwaleero biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala mu budde bwaffe Allah tabarakahu wa ta'ala bw'anaaba tusobozesezza okulaba ng'ate tutunula ku bujulizi okuva mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama obukwatagana ku busika obw'eddiini ey'obusiraamu. Agambye nti warada fi الحديث عدد كبير من الأحاديث الشريفة الصحيحة التي تدل على بعض أحكام المواريث. بوغند محدث زنبك محمد صلى الله عليه وسلم وجاك سانغا حديث mpitirivu nnyo ezajja nga zinnyonnyola obusika era mu zo tujja kulabako ezimu wadde tetujja kuzimalayo wabula kuwaako obujulizi hint. N'olwekyo tafsilan li ayatin wa tawdihan limaaniha au limaanaha, ng'ekigendererwa mu hadithi zino okuleetebwa kubeera nga zongera okulambulula n'okunnyonnyola amakulu aga Qur'an ey'ekitiibwa, au bayanan lihukumi sakata anhu alquran, oba okujja ekyali kiresa hadithi zino kubeera nga zitunnyonnyola ennamula yonna Qur'an gyeba teyatuukiriza, kye bayita okwatuukiriza sigamba nti oba aba Allah tabaraka wa ta'ala takyogeddeeko, wabula Allah asobola okwogera ekintu ng'akireetedde mu kirala. So Qur'an nga yeetaaga okutaggululwa nga tukozesa hadithi ez'ekitiibwa, kama fi tawrithi aljaddi wal ikhwa aw aljaddi wal jadda, nga bw'onolaba jjajja omusajja ne jjajja mukyala nga for example tuli mu busika, ojja kulaba nti mujja kusangamu ikhtilafaati inda al-ulama, mu bamanyi abakulembera min as-sahaba khasatan, ojja kulaba nti baayawukana mu mulyango ogw'okusikisa jjajja omukyala n'omusajja mu busika bwabwe mulimu endaba ez'enjawulo, entegeera ez'enjawulo okusinziira ku bamanyi bano. Wal akhu wal ukhtu wal banatu, ate olabe nti era mu kubaawo kw'abooluganda abawala n'abaana b'omugenzi abawala singa baba basangiddwawo nga be basika abaffe, obusika obwo bubeera butya? Ekyo Qur'an teyakireeta directly. Wa tawrithi dhawil arhami, ab'eŋŋanda abasigadde bonna, kubanga temuli mugabo guli direct nti guno gwe guno, okujjako tukimanyi bulungi nti ebyo Nabbi sallallahu yabikwata mu ngeri esaanidde, n'atuwa n'obujulizi n'embeera kuteekeddwa okubanga tutambulira ng'akozesa Qur'an ey'ekitiibwa. Qur'an bweyayogera ku b'eŋŋanda naye netakubanyana nti Allah subhanahu wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min almu'minina wal mu'minat.
nti Allah subhanahu wa ta'ala yakakasa natugamba nti abasinga obulungi okubanga basikira omuntu beeba ab'eŋŋanda ze abalina akakwate mu buzaalirano baabwe naye bwagamba abooluganda nti kakati mbooluganda bangi bwogenda tutambinga bannaffe bwetuba twali tusoma oluzungu batambinga ne batugamba nti family eno bajawulamu emiteeko ebiri balina kye bayita nuclear family ne bayita extended family kati ffenna betuba tubikase wamu bwe bagamba ab'eŋŋanda n'abaana bo babeeramu na buli kimu kakati gwe mbaŋŋanda ogenda muwaaki n'ogenda muwaaki gwe mugaso gwa hadithi okutunnyonnyola okumanya kiki kyeteekeddwa okuba nga tukola agamba nti wa shuruutu lmiraathi wa asbaabihi wa arkaanihi wa mawaniihi Qur'ani eyo gy'olaba teyayonnyonnyola teyaleeta direct bulombolombo bugaana muntu mu busika bumugoba oba ensonga ezimusembeza oba empaji directly naye nga yabyogera Qur'ani yabyogera naye nga kyetaaga tugambye nti hadithi zijja kunnyonnyola kutemera nti wano bwe wati era teyaleeta mpaji zeesigamirwako mu busika wadde okuleeta ensonga ezigoba omuntu mu busika wanahawu dhalika mimma yuraddu au yaruddu tibaan n'ebyensonga endala ezitayogerwako mpitirivu ng'ezo example zetukuwadde mu ebyo byetagwa okuba nga bigoberwa biidhinillahi tabarakahu wataala so mu mbeera efaananako bwetyo nga bwe nkuleetedde nti kati olwali tugenda kutunuulira abaffe Qur'ani nga bwe twalaba hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallama zoogera ki ku nsonga ezifaananako bwetyo agambe nti walfiqhu fi ahkaami ddin ate agamba nti okutegeera amateeka g'eddiini wa shara'i al-islaami n'okubanga tutegeera ennamula oba amateeka agaateekebwawo mu busiraamu agambe nti yahtallu almakanata al'udhma min bayini ulumi shar'iyya ojja kulaba nti erimu eno gye tusomeyo faraidu ojja kulaba nti erina ekifo kya waggulu nnyo kya nkizo nnyo nanga ni falaqad ne hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu kunnyonnyola era nazo zirina ekifo ekya waggulu agandi falaqad thabata anil mustafa sallallahu alaihi wasallam annahu qaala omu ku bujulizi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo bimujjibwako ku ye ng'agamba nti man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwaba wadde okubeera nti gwayagalizza okuba nti amwagalizza ekirungi amugadde okumusitula eddaala yufaqihuhu fi ddin amufuula oba amukugula mu irimu ey'eddiini oba mu irimu ekwatagana n'obusiraamu agambe nti fa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qaala hadithu abi hurayra agamba abi hurayra Allah subhanahu wa ta'ala asemeku ye agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mbaka sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo bino wammanga n'agamba nti ta'allamul fara'ida wa'allimuha muyige ebyetteeka ate mubiyigirize ta'allamul fara'ida wa'allimuha twagamba ekibatunya ekigambo faraidu kino kirimu amakulu mangi twagamba nti faraidu kitegeeza emigabo faraidu kitegeeza ebyetteeka faraidu kitegeeza ebintu ebitemeddwa ekibaddawo ne kitemwatemwamu mu mbeera efaananako bwetyo naye fa innahu nisfu ilmi ate mukimanye nti mazima ddala faraidu eno nisfu ilmi kitundutundu ku kumanya hadithi ene tukakasa nti okumanya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakutemamu emirundi ebiri okumanya okukwatagana n'obulamu obw'omuntu n'okumanya okukwatagana mu muntu ng'avudde mu nsi kwe kumanya okw'emirundi ebiri so okumanya okusookera ddala kwe kumanya ani gw'osinza tawhid nembeeramu fiqhu al-islam fiqhu al-muamalat omuntu engeri gy'oteekeddwa okweyisaamu neeyisaayo mu bantu mu mbeera efaananako bwetyo n'okumanya nawafil sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuno kunsi byonna n'obimanya okuwasa wazawaaji wa ghairiha kullaha n'obitegeera ng'oli mulamu nga bw'oteekeddwa okuba nga by'okozesa mu bulamu bwo n'okumanya kwe bayita nisful ilm kwe kubeera nti oluvannyuma lw'okufa ate kyekiddirira byonna ebikwatagana ku muntu oluvannyuma lw'okufa nga Allah amuggyemu omwoyo kwe bayita ki an-nisful ilm kyekitundutundu ku kumanya wahuwa yunsa nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama mukimanye nti bannange irimu eno Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi sallallahu nti Abi Huraira ayongera n'atugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu namugamba nti ya Abu Bakar owange gwe yamukola nabbi sallallahu alaihi wasallama namuyita namugamba nti ya Abu Huraira owange gwe Abi Huraira ta'allamu al-fara'idha wa'allimuha mumanye ebyetteeka ate mubiyigirize fa innahu nisfu al-ilm mazima ddala ebintu ebyo bimulaba bimulina okumanya kyekitundutundu ku kumanya wahuwa yunsa ate byebintu ebigenda okwerabirwa olwaleero gwe atulaba nanga ali wano
tukkaanya era twegattira ddala wamu mu kumanya kumu nti mu bintu ebitali mu bantu betajja kugamba nti oba tebabimanyi bumanya mwana wattu obusika kyekintu ekisuuliddwa abantu babimanyi nti gyebiri mu ddiini naye omutayinza kufaayo gamba kubuuza nti bannange ebyobusika tuyinza bitwala tutya ng'omuntu bwe yali badde abuuza nti bannange nze nfunye ebyobugagga naye zaka ndina kuwa kyenkana ki naye omuntu ayinza kujja kugamba nti munnange munna mukadde waffe afudde oba nafiiriddwa omwana wange oba ki naye nteekwa kufuna byenkana ki wabula ogenda balaba ku mativi nga balwanira bya bugagga ogenda balaba nga beetema ogenda balaba nga bali mu masabo ogenda balaba nga baziikula mirambo ebyo byonna naye ate nga Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala tukakasadda nti fasalu ahla dhikr wama arsa agamba nabi sallallahu alayhi wa sallam mbaka Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mbaka nti ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah subhanahu wa ta'ala yagamba dombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu surati al-anbiya namugamba nti walaqad arsalna qablaka olubereberyeru gwe Muhammad twasindika dda olubereberyeru nga tonnaba kujja twasindika dda amakulu Allah ategeeza nti yasindika dda abasajja teriyo nabbi mukazi eyo ayo tukakasa nti tetulinayo nabbi mukazi tetulinayo nabbi mukyala Allah agamba rijalan yasindika abasajja yatuma basajja nuhi ilayhim nga ate yabassaako obubaka Allah nga sobobaka okuva mu ggulu ng'omubaka obubaka ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namwe namugamba nti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun n'olwekyo mubuuze bannannyini kumanya bwe mubanga temumanyi kintu kyonna kyotamanyi mu ddiini genda onoonya abakugu mu kyo tomanyi swala noonya abakugu mu swala be baani tomanyi kusiiba noonya ebikwata kusiiba byani abisomesa tomanyi kola hijja bannaffe ekibiina kye bava kutulangira waneeno bakola ku nsonga za hijja funa akasimu ba Firdaus hijja and umrah services ku besimu yaabwe obabuuze nti bannange nti ebintu ebikwatagana ku hijja kyeki era byebiki naye abantu tetwagala kubuuza oli naabirawo neyesigiriza buli kintu kyonna oyagala kumanya faraibu ennamba zetukuwadde zikubeko oba genda ku Ihsan Muslim Central oberenga okebera emisomo egikwatagana ku faraibu osobole okumanya oba genda ku mukutu gyaffe gye tulagiridde Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda ku YouTube ne ku Facebook osobole okukebera ofune endagiriro osome wonna ng'osomera woli mu ofisi yo n'olwekyo kyekyo nabbi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala naye kyeyamukakasa n'abeera nga akimugamba n'agamba nti fasalu ahla dhikri mubuuze bwe mubanga temumanyi mubuuze abo abamanyi n'agamba atya n'agamba nti wahuwa awwalu shay'un yunza'u min ummati era yirimu eno gy'olaba Allah subhanahu wa ta'ala yirimu yonna Allah gy'ajjijjawo naye mu bintu ebigenda okusooka okuva mu umma y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kibiina kye mu bantu b'ekibiina kye si kuba nti bivudde wabula kubyerabira okubireka okubiragajjalira obutabifaako obutabyesiga na buli kimu kitwale yina inigeno bigenda kugibwawo bantu bagenda kugyerabira yerimu egenda okuva mu bantu olwaki mu nsonga zino wammanga mukayanira ebyenfuna buli omu ayagala kufuna kinene buli omu ayagala kukola ki mwagala okulyaza amaanya mwagala okubba mwekwese omuntu naaba nga musiraamu naye ng'omuntu bw'afa yeekweka mu byannono nze musika nze nkola bwenti nakola n'ebisigadde kale obusiraamu bwammwe butuufu abaffe abamu obusiraamu bwaffe butankanibwa kubanga te ebintu bibiri Nabi sallallahu alaihi wasallam yayingira mu Arabia Allah subhanahu wa ta'ala ngamutumia yayingira hadithi n'agamba la yajtami'u dinani fi jazirati al-arab wa hakadha la yajtami'u al-aqidatan aw al-millatayn fi qalbi rajulin enzikirize ebbiri tezisobola kubeera mu mutima gwa muntu omu abadan tekisoboka okujjako nga waliwo esinga ku munne hadithi al-Qudsi tuzisomye zimanyikiddwa nti omuntu asobola kukola ibada yonna n'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala okujjako nga Allah ibada yagirekera n'agimulekera oyo nannyiniyo n'oli gwagikoledde Allah la yushariku fi dhalika byonna bitusomeseddwa ekitegedde bulungi kyegambye nti eddiini ebbiri tezisobola kukola ki era lumu twaliko mu ddawulo mu kusoma okumu abawarabu nga bebatusomesa omwarabu ne batubuuza ku mbeera zewaffe oli natugamba omwarabu netumunyonyola nti wano omuntu asaala anamala n'agenda mu nsabo naka kaifa yakunu dhalika yani taajjabaka bikathir yeewuunya olwewuunya naka omuntu ayinza atyo muslim yakunu muslim yati fi almasjid thumma yadhhab ila alkuhan
najja n'asala tuvanyuma n'agenda mukulagula n'ebisigadde la yakunu muslim hadha laysa bimuslim yakunu mushrik hakadha kubanga yataajabuna kubanga omuntu asobola gatta bintu bimeka ate nga tukimanyi yembeera yeeyo nolwekyo mu hadithi ne tugenda mu maaso bujulizi obulala qala Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi Sufyani ibn Uyayna omu ku kibaru tabi'ina Allah simekuye agamba nti innama qila al-fara'idhu nisfa al-ilm ekigambo ekyakozesebwa ku fara'idhu kugamba nti kitundu ku kumanya oba nisfu al-ilm nga ombaka sallallahu alayhi wasallam bwe yakikozesa mu hadithi agamba nti li'annahu yumtala bihi nasu kulluhum olw'ensonga nti buli muntu yenna agezesebwa n'irimu eno buli muntu yenna tolaba nti okumanya omuntu ayinza okubeerawo nga alina byatamanyi kati nga ilmu sihiri oyinza okubeerawo nga togimanyi naye nga waliyo abagimanyi ilmu sihiri irimu ekwatagana n'eddogo ilmu ljinna irimu ekwatagana ku majinni ng'omuntu tagimanyi naye eno irimu eyitibwa ey'okufa tewali muntu Allah gw'atagezesa nayo omuntu ayinza okufa nga talwadde omuntu ayinza okuwangala mu bulamu bwe buno obw'ensi Allah n'amugyamu nga tafunye ku bulwadde naye bw'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ekyakimugiridde n'aba naye ate kino omuntu tasobola kibuuka teri atagenda kufa Allah tukakasa a'udhu billahi minash shaitani Allah gamba kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sikyecho Allah natugamba kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un so ebintu bingi nnyo kino n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala eno irimu agigezesa na buli muntu buli omu wakufa buli omu wakusikirwa n'olwekyo mu mbeere faanako bwetu yensonga lwaki tutudde wansi tubisome tubimanye yensonga lwaki bagise nisful ilm buli muntu yenna kimutuukako n'olwekyo wayurwa وروى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن عبد الله بن مسعود اتلتر حديث غاغامبا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بك محمد صلى الله عليه وسلم يتغامبا انت تعلموا الفرائض تعلموا القرآن وعلموه الناس mumanyi Qur'ani ate mujigiriza abantu bintu bituliko tuli mu Qur'ani mwennyini kubanga nataamalu bi adillati al-Qur'ani al-warida tuogera dala hadithi otogera dala Qur'an aya ezidi mu Qur'an ezogerwa ezikwatagana ku busikazi tunnyonnyola eno yonna gye tuli eno tuli mu tubisingidde ku Qur'an n'olwekyo kyava agamba ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhu an-nasa Qur'ani mugimanye kikakata konze naawe okubeera nga tumanya Qur'ani bwengeri gyesomebwamu tafsiri waayo tajwidul Qur'an okugirongoosa mu nsoma yaayo wa kullu ma yata'allaqu bi tahsinihi na buli kyonna ekyetaagisa omuntu okubeera nga agirongoosa salamatu nutqu bil Qur'an byonna ate bw'omala okubimanya ggwe wa'allimuhu an-nasa ate mugende mugiyigiriza abalala nabbi n'aleta hadithi n'agamba nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu abasinga obulungi mu mmwe yoyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'awadde okumanya ku Qur'an kitabu ky'ekitukuvu eky'ekitiibwa oluvannyuma n'agenda akiyigiriza abantu agamba nti kyava agamba wa ta'allamu al-fara'id wa 'allimuhu an-nasa era mumanye n'ebyetteeka ay shara'i al-islami wa aqsamiha mumanye n'ebyetteeka n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'emigabo wa 'allimuhu an-nasa ate mbere nga mubiyigiriza abantu fa inni mru'un maqbudun mazima ddala nze gwe mulaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwali sinze Muhammad nze ndi musomesa nze ndi musigiri wa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yagamba al-ulama warathatul anbiya fatuli basika baba nabbi abajja okubasomesaako n'olwekyo kyava agamba nti fa inni mru'un maqbudun mazima ddala nze ndi muntu oba ndi waakufa mazima nze ddala Muhammad gwe mulaba ndi waakufa olwaliro Muhammad aina huwa aliriddawa olwali tusoma kugamba qala yagamba aina huwa law kana mawjudun lakunna yaqul twaligambye nti waali ayogera naye qala lwaki maanahu salafa famata byayitawo kudde ebibye yafa nabbi sallallahu alaihi wasallam naye ebigambo bye byasigalawo ebitulungamya nagamba nti wa inna al-ilma sayuqbad n'irimu eno yatukakasa nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yakugibwawo wenna ali eyo atulaba n'atuwulira kimanye nti enkya bujja ku kyenkya nga Qur'an eno gy'olaba eri mu bitabo tekyalimu wabula ng'olina safahat olina mpapula
bino byonna byolaba hadithi ze tusomako olwaleero bujja kukyenkyanga ilmun marfu' nga irimu tekyaliwo yonna nga tolinawo ogenda kugijja kitegeeza ki ekyo tuula wansi oyiga erimu gy'oyize n'okwata n'otegeera y'erimu gy'oyize n'okwata n'otegeera n'ossa mu nkola y'erimu eyo ekakasibwa okubeera ddala nti omuntu agiyize n'olwekyo tutuule tuyiye tutegeere obusiraamu bwaffe agambye nti watadhaharu lfitan era fitina zijja kweyongera zijja kulabika olwaleero tuli kuki kiritegeeza nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali ayogera ddala ku mulembe gwaffe guno gwe tuliko watadhaharu lfitan olwaleero fitina mpitirivu mulwanaganye mu mafamire gammwe mwesse temukyakwatagana abafamire abakadde bawukanye n'abaana buli kimu kyonna kyononese lwaki lihadha alilm watadhaharu lfitan fitina zigenda kweyoleka abantu bagenda kwawukana abantu bagenda kuttingana hatta yakhtalifa alithnanu abantu babiri bagenda kwawukana fil faridha nga bawukana mu byetteeka bagenda kwawukana mu byetteeka la yajidani man yaqdi biha ngati balime n'okufunayo asobola okubalungamya okubaga nti bannange kino kimwawukanyemu si kyekyo kino kyekitufu kyemulina okubanga mukola ki mugoberera abantu bagenda kutuuka okwawukana nga tiwalina muntu asobola kukola ki kubayigiriza n'olwekyo tumanye irimu eno tusobole okubeera nga tukola ki tugisa mu nkola nagamba wa anhu radiyallahu anhu era ayogera Abdullah ibn Mas'ud n'agamba nti man lam yata'allamu al-fara'ida Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man lam yata'allamu al-fara'ida wal-hajj wat-talaq fabima yafdulu ahlu al-badiya hadha qawlu man qawlu ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba nti man lam yata'allamu al-fara'ida omuntu ddala bw'abanga tayize mateeka nga tomanyi mateeka ga busiraamu mugamba nti muli mu bibuga oba tugamba nti tuli mu bibuga ewali irimu efumbekedde naye ate nga bakimbuyege tuli bangi bakimbuyege abatalina kye tumanyi ku ddiini tuli bangi naye nga mwe tuli nazum twogera ne tusamwasamwa nti tuli mu bamanyi tuli wali okumanya naye omuntu wabanga tamanyi na mateeka gatufuga tomanyi bufumbo omuntu ateekeddwa kuwasa atya tomanyi omuntu waba afudde ateekeddwa kusikirwa atya tomanyi omuntu waba afunye ssente biki ebyetteeka byateekeddwa okukola nga hijja wamu ne zaka abaffe omuntu bw'abeera nga baawukanye ne mukyala we bateekeddwa kukola batya mu mbeera eyo omuntu bw'abeera nga afunye ssente oba omuntu waba alidde oba omuntu ennamula z'essente biki bya haramu byateekeddwa kukola byatateekwa kukola biki ebyetteeka n'ebitali bya tteeka bw'obanga ebyo tobimanyi ng'oli mu kibuga ate ng'oli musiraamu ng'ebyo tobimanyi walhajja nga ne zaka tomanyi ne hajji togimanyi wattalaq ne talaka tagimanyi oba obufumbo fabima yafdulu ahlu albadiya abantu b'omukyalo basinga ki buli omu tuula wansi weebuuze bwe mba simanyi talaka bwe mba simanyi hijja bwe mba simanyi tawhidi bwe mba simanyi sawm bwe mba kusiiba bwe mba simanyi amateeka empaji ettaano nga bwe tuzimanyi nga tomanyi kubeera nti ngeri kijose n'okusaala abantu bangi tetumanyi olwaliro omuntu imaamu bw'ayimirira ku kituuti ng'agenda kusomesa swala buli omu ng'akwata engatto ze ng'afuluma bw'ayimirira ng'agenda kusomesa kusiiba swala oba swala ng'akwata engatto ze ng'afuluma fabima tafdulu ahlul badiya abantu b'ekyalo basinga ki ekitegeeza nti muba mukorespondinga mwenkana tolina kyobasinga kinene simba wakati abaseeka naam ako nga kankutteko nnyo naam bw'oba tomanyi mateeka tomanyi hajji n'ebisigadde byogeddeko naam maana obanga tugambe tuyinza okugamba bayogerwako abazibu ennyo bannamalungu naam exactly basajja bawarabu bannamalungu oba obasinga ki oba tolina kyobasinga kubanga lwaki kubanga gwe yalibadde mu kibuga gwe balibadde benyumirizaamu nti oba bwoddayo falaw Allah subhanahu wa ta'ala gwamusole tawba falawla nafaran min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin waliyunziru qawmahum idha rajau ilayhim omuntu ozze mu kibuga omazeemu emyaka 10 ova kabulannaka naye ofunayo wiiki noddako ekabulannaka mulina omuzikiti tosobola na kutuula mu masigidi yammwe kusomesayo ne biba hadithi emu boddayo weekweka bwekwesi ate nga boddayo basanyuka nti omwana waffe wuyo akomyewo ate mugendera mu makanzu babatye ne mugendera mu makoofiira shariya bakulaba oli w'amaanyi naye nga neswala tomanyi na tahiyatul masjidi
toswala tomanyi na nsobi nkoleddemu tomanyi sujudu sahawu yebeera etya ebeera mu swala obeera wabweru wa swala kati ebyo byonna byonna mbutuufu tubeere nga tukola ki tubyetegereza tubeere nga tukola ki tubigoberera so hadithi yetukutteko nnyo ffenna ali mu kibuga osinga kyo wo mu kyalo buli omu yesse ku minzaani وما أن علم الفرائض في الحقيقة من أقل العلوم الشريعة خلافا ebyo byonna byonna nga bw'obirabye ojja kulaba nti erimu eno eya faraidu twakyogerako dda ntugamba nti yeerimu esinga okubaamu okwawukana okutono lianna allaha taala tawalla qismataha binafsihi olw'ensonga allah subhanahu wa taala kennyini yatwala obuvunaanyizibwa bwe okubeera ng'akola ki ng'agitematema n'aginyonyola wa ahkaamihi n'atunyonyola ennamula zaayo wa kulluha mushtamilatun alaiha ayatul mawarith ereze ndamulana zonna nga zeetoolola ku aya allah subhanahu wa ta'ala zeya allati anzalaha allahu fi kitabihi ziyassa mu quran wa ahadithi nabawiyati sallallahu alayhi wasallam allati hiya bimathabati albayani wattawdihi limajri alquran alkarim ngezo zezeetoololyako okunyonyola kuno kwonna kwe tunyonyola kuolaba tunyonyola hadithi tunyonyola aya ezisangibwa mu quran ekitiibwa wala takhruju almawarithu fi lghalib an dhalika era tojja kusanga busika obw'eddiini ey'obusiraamu naddala nga bufulumye mu hadithi tojja kusanga obusika obw'eddiini ey'obusiraamu nga bufulumye ku aya abadan tebujja era ne bw'ona osangayo nti wano gundi yayawukanamu ku ono era ojja kulaba nti yayawukanamu ku ono ku aya yayawukanamu ku ono ku ki ku hadithi okusinziira nga bwe bagenda bategeera abamanyi ab'obusiraamu so wamaddalaalatu ala ahamiyati min assunna obukulu bwa ayati zino oba obukulu bwa hadithi zino oba obukulu bw'obusika mu sunna zino ez'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama buliwa faqad jaat sunnatu almutahharati shariha liahkamihi wa mubayyinan lifadlihi haythu qala sallallahu alaihi wasallam obulungi buyitirivu nnyo nabbi bwe yatunyonnyola mu hadithi nga obunyonnyola aya ez'obusika nga tunyonyola ku faraid oba ebyobusika agamba nti alhiqul faraid nga butwagambye ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakar yatunyonyola nti ekiba kisigaddewo oluusi tuyinza okugaba ne tugamba nti ate kino ebisigaddewo tubiteekewa naye yatunyonyola nti bannaye kiba kisigaddewo mukiwe omusajja asinga okuba okumpi waqala sallallahu alaihi wasallama n'agamba nabi sallam agamba ta'allamu alfaraid wa'allimuha fa innaha nisfu alilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu shay'in yunza min ummati nga bwe tukyogedde mumanyi ebyetteeka mubiyigirize kubanga irimu eno nkulu nnyo kitundutundu ku kumanya ye irimu allah subhanahu wa ta'ala gyagenda okusooka okujja mu bantu tebagenda kuddamu kubeera nga bagigoberera waqala alaihi afdalu salatu wattaslim n'agamba nti alilmu thalatha irimu ya miteeka esatu wama siwa dhalika fadlun ebirala byonna ebiba byeyongeddeko buba muntu kuba kweyongera bweyongezi bulungi naye ebintu ebikulu mu kumanya biri ebintu ebyo bisatu n'agamba nti ayatun muhakkama ze aya za allah w'ekitiibwa ezikolerwako amateeka ga allah agakolerwako nga bwe twogedde alfaraid tugambye amateeka oba ebyetteeka agambye nti ayatun muhakkama ze aya ennamuzi ezikolerwako nga aya ez'ebyobusika allah yalamula n'asalawo n'ateekateeka n'atukwasa n'agamba nti aw sunnatun qa'ima oba sunna oba hadithi oba enkola y'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama egobererwa nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga agenda okwebaka yasomanga bwati nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yafulumanga ewaka yakolanga bwati nabbi sallallahu alaihi wasallam yawangala ne bakyala be bwati nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolanga bino bwati abaffe tubikola aw faridatun adila oba omugabo omwenkamunkamu oba omugabo oba sunna oba ekyetteeka ekyenkamunkamu n'ogaba ng'omuntu amakulu ogabanyiza nga wano kati mathalan nja kwogera ku faraidu tutambula na migabo bw'ozza okugaba emaali mathalan bakuleese baseeka abamu mukola ensobi naddala abagaba irimu abagenda mu irimu eno ojja okugabanya emaali n'oyawukana ku mateeka ga allah kyegakugamba omwana n'akuyita eno n'akusomeseka miliyoni 100 n'omuwa omugabo gw'atalina kufuna n'omuwa watalina kufuna twegendereze kubanga ogenda kumaliriza ng'ogudde mbali abatali abatenkanyankanya nga allah yenkanyiza naye n'obanga okoze ujur okoze eki weekubidde n'obanga tolamudde mu mazima nga allah subhanahu wa ta'ala bitera okulabika nnyo allah abeerenga atusaasira naam muganda waffe Jalila Bashira atuwadde salaamu Aisha Muhammad atuwadde salaamu Maryam Yahya atuwadde salaamu
nakiri wa Sumaya Mugalanda atuwadde salaamu. Tulinawo Moses Nsamba alaba naffe, Ahmed Mujuzi naye alaba naffe muganda waffe n'abalala. Waliwo besiraba mu darusu ate nga nkulu nnyo gye bali. Mulimu Nalubega Zaamu, Amina Abral, Zawjati Muhammadi, Mariam Ahmedi, Fatih Hassani, Najimba Rahma, bonna bakyala. So ate gino buno omusomo bandibadde basinga n'obbanga ababijjumbira. Mulimu Najjombe Rahma binti Muhammadi, Princess Shiba Muhammadi Katerega, Hanifa Nakirijja, muganda fa Ahmed Mujuzi yalabise, Kagumba Sauba tanalabika, Mai tanalabika, Atia binti Ibrahim, Ritos Ashla, waliwo Hadija Nase, Masika Hawa n'abalala bangi. Naye nga insha Allah nkakasa bajja kujja tugende maaso Sheikh insha Allah. Naam, so tugambye tuli ku hadithi zitunyonyola obulungi bw'okumanya obulungi bw'okukola ki obulungi obuli mu hadithi nga bunyonyola ku busika ebikujjamu abo. Ahmed Mujuzi atuwadde salaamu ali UK yalabira. Masha Allah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Naam, so tugambye Nabbi sallallahu alaihi wasallam atongera hadithi n'atugamba ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhu an-nas, nga betugambye mumanye Qur'an buli yennayize. Tugambye ati Nabbi atugambye ati khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, abasinga obulungi mummwe yoyo Allah gwawadde okumanya Qur'an y'ekitiibwa ate n'abeera nga agiyigiriza. Hadisi Sheikh Muzayi Malakali Akram Shafika ajimanyi atuwadde salaamu atugambye wali. Masha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nolwekyo ensonga eyo tukikola n'agamba nti wa ta'allamu al-fara'id, era mumanye ebyetteeka, mumanye amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, sharia. Mumanye amateeka agatufuga mu bufumbo, manya amateeka agatufuga mu kulya, manya amateeka agatufuga mu kwebaka, manya amateeka agatufuga mu ntambula, amateeka agatufuga mu hijja, amateeka agatufuga mu zaka, agatufuga mu kusiiba n'ebisigadde byonna min al-ibadati. Nabi sallallahu wa'allimuha, ate mugayigirize nga bwe tubayigiriza olwaliro obusika. Nagamba fa inni mru'un maqbudun, mazima ddala nze ndi muntu ndi wakuvaawo, ndi wakuva mu nsi eno. Wal ilmu marfu'u, n'erimu Allah ajja kugisitula, ajja kugijjamu. Wayushiku an yakhtalifa ithnanu fi al-faridati wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Atujja kulaba abantu bajja kutuuka ekiseera baawukane nga baawukana mu tteeka, nga baawukana mu mugabo, baawukana mu amasala mugamanyi bulungi, oli naddayo n'ajadala n'oja nakola ki, baawukane mu masala fala yajidani ahadan yukhbiruhuma, balemena kufunayo omuntu abagamba nti abange nti bw'abanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agambye nti bwe tuba tufukamira tusoosawo maviivi, nawuli anaga nti bwe tuba tusaawo mikono, hadithi ezo tuzigase tutya, kyova olanga kye bayita aljamu baina al adilla, entegeera yaffe ekubagana naye ate nga hadithi tezikubaganye. Mustegede bulungi nga tuddayo mu usulul fiqh abaffe al-fi'l wal qawl madha nuqaddim, bwe tulaba nti Nabbi yakola bw'ati ate Nabbi yagamba bw'ati, madha nuqaddim ala al-fi'l ma'a al-qawl, nuqaddimu al-qawl ala al-fi'l. Ekitegeeza nti tugenda kuddayo kukola kwawukana, kuwanyisiganya bigambo, kulaajana kukola fi mas'ala, kubanga lwaki tufunye madha yajma'u baina al-adilla, tugase wakati waki wa dalilu ebbiri, amagezi gaffe gabadde gakubagana. Naye batugambye nti munnange Nabbi bw'abanga akoze ate n'ayogera tukulembeza nnyo ekigambo okusinga ate okukola, n'olwekyo mubeera efaananako bwetyo. Naam. Muganda waffe Ahmed Mujuzi atugambye nti omusomo mulungi nnyo. Mashallah. Waliwo embeera gye yayitamu emabegakaawo yali mu famire yaabwe. Naam. Biidhinillah ndowooza n'agiyitamu ku lw'omusomo guno biidhinillah. ما شاء الله ما شاء الله. نشكر كل من يشارك في هذا الموضوع. tusaba bamwenna mwenna ne bannamwe mbakubiriza bayirenga batwegattako era tubebaza mwenna abagezaako okulaba nti mutwegattako insha Allah. Tugenda maaso kyava agamba mu mbeera efaanako bweto, fa fi hadhihi al-ahadithi at-targhib fi ilmi fara'id fa hiya tahmilu inayata khasatan bil ilmi al-jalil. Hadithi zonna zonna zitusomye waggulu zirimu okutukubiriza okubeera nga twekwata ku irimu eno oba irimu yonna okugitegeera ta'aliman mu kugimanya wa amala mimma yadullu ala ahmiyatihi, n'okukolera ku byonna ebiraga obukulu bwa irimu eno. Wala alla min alhikma, oba oliawo ne mu nsonga ezimu
ezitulaga oba ezewala mu bulungi bwa elimu eno fil hath ala ta'allumihi mu kutukubiriza okubanga tugimanya ma ashara ilayhi nabi sallallahu alayhi wasallam n'ebyo nabbi yazala zaako mu hadith zetuze tutunulire ezenjawulo min kaunihi yunsa olwokuba nti elimu eno egenda kwerabirwa abantu bangi mu famire zammwe temugimanyi naye omuntu bw'afa mukanira ebibugagga naye ate nga Allah yamala dda n'atulaga abasika n'atulaga bateekwa okufuna ki n'emigabo gyabwe na buli kimu kyonna Allah n'akimala nga tusigadde kussa mu nkola annahu ilmun tawqifi ate tukimanye nti irimu eno maana tawqif maanahu la majala lil ijtihadi fihi temulimu kunyiikira kwa muntu ndi bafilosofa baatuula ng'olwaliwo succession law countries ez'enjawulo ze baleetawo ezawukanye ddala n'amateeka nja kwogera ku yaffe ya Uganda ekubagana butereevu ne sharia kyekola kyegamba sharia lo sharia ey'obusiraamu eragira kirala ate succession law eragira kirala nolaba nga bikubagana naye nga tulina kugendera ku ki nolaba n'omusiraamu n'atambula n'agenda mu kooti ng'ate kooti yaniriza sharia law naye n'agenda mu kooti n'agenda mu bubuze sharia succession law emulamule wali otuddeko n'ogisoma wali ogezezaako n'omanya ebirimu mu mbeera efaanako bwetyo n'olwekyo ilmun tawqif la majala lil ra'yi fihi temulimu ndaba ya muntu fala budda min akhdhihi kyateeka ku gwe omusiraamu wenna nanga ali wano okubanga tugikola ki tugikwata tugyekwateko an tariqati at-talqi mu kubeera nga tugifuna nga tugiyigirizibwa وقد اختلف في معنى كونه نصف العلم على أقوال bamanyi bayawukana abamu mu mbeera ez'enjawulo okugamba nti nisfu al-ilm naye nga tukimanyi bulungi nabbi bwe yakyogera mu hadith fa innahu nisfu al-ilm kubanga ye kwatagana kufa nga min haythu al-maut wal hayat mu mbeera y'obulamu kubanga ekitundu ky'omuntu awangala mu bulamu ekitundu ky'atabeera mu ki agenda mu kufa ekyo ze hadithi ezibadde zitunnyonnyola mu kubeera nti tutambulira ku irimu eya faraidu mu kugigoberera ne mu kugissa mu nkola mukkirize tutunuleko ate kubamanyi kubanga bwe tubazo ebigambo bya nabbi Qur'an twagimala katugenze ku bigambo by'abasahaba mu nkola zaabwe bo baagiraba batya fa inna aghlab masail al-fara'id mahallu ijma'in bayna ahli al-ilm bwogenda okutunula mu fara'id mu ngabanya y'obusika ojja kusanga nga byonna ebisinga obungi abamanyi babyegattako mina sahaba mu basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina n'ababaddira mbigere nga Sufyan ibn Uyayna gutulabyeko Sufyan ibn Uyayna waliwo n'abalala bangi gwe tunagenda tulabala waman ba'dahu min ahli al-ilm n'aba baddako paka olunaku olwaleero li anna madkhala al-ijtihadi fiha da'ifun omuntu okuvayo n'agamba nti ze nanyiikidde naye ndabanga omugabo mu Qur'an tulina okwongeramu omugabo oba oli ku kikyamu anna hadha dalilun qat'i bino Allah bijibwa ddala mu ggulu tebiri ku ntegera ya muntu yenna haythu tawalla Allah subhanahu wa ta'ala qismata fara'id bayna ahlihi binafsihi fi kitabihi al-karim ye Allah yatwala obuvunanyizibwa bwe yeke nyini nabyekolerako wa ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ati nabbi sallallahu alaihi wasallam na yeke nyini Allah nabiranga yamuwa okubanga annyonnyola kanko ekyo kulabikira kuna kibawa nagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yeke nyini tayina mu ndaba muno byonna yalindanga Allah subhanahu wa ta'ala okubanga amuwa omukyala yajja eyali mukyala wa Sa'ad ibn Rabi'i ng'abuuza abaffe emaali yabba taata w'abaana yali agiddiza omuto ng'abaana abagobyemu najja eri nabbi n'amwebuuza nabbi n'amugamba nti genda ekyo Allah ajja kiramulako naye singa yali alinamu endaba mutuufu yali badde amugambira awo nti nidda tekisoboka tekikola ki naye yagamba nti genda Allah ajja kiramulako paka Allah oluyassa obubaka obukola ki obunnyonnyola ensonga eyo نولج الاجتهادات فقد اجتهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الميراث بصحابة باني كيلو كبيرانغا يريمو ينباجي السامون كولا نمكو جمانيا في مسائل محظورة mulimu ebimu nga banyiikira ng'ebimu nagamba nti Qur'ani bwe yajja waliwo ebimu byetaako nako naye nga yabikonerako munda nga balina okunoonyereza so basahaba baatulanga ne banyiikira ne babeera nga baleeta nga masala ge baleeta masalatu umariyatayn ojja kulaba bwe tugenze maaso waliwo amasala nga Umar ibn al-Khattab yatuula ne yeetegereza fajitahada fima ra'ahu n'abeeranga mu ebyo bye yali akola mu yali asomesa ne mu kugabanya yali agabanya yaleeta masala ge bayita masala ga Umar mariyatayn wal musharraka n'amasala ge bayita musharraka era Umar yagakola ki gava ku Umar radiyallahu ta'ala wa tawrith al-ikhwata ma'a al-jaddi n'amasala galimu okusikisa abooluganda ne jjajja kubanga Qur'ani sakata anha Qur'ani yaleeta dalilo direct wabula bajja mu hadith zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye byali oluvanyuma wa tawrithi dhawil arham n'okusikisa ab'enganda abasigadde abatalina migabo mu Qur'ani ne Qur'ani byetaako nako wa tawrithi
algharika walhadmi n'okusikisa omuntu abantu abafudde mathalan tuli maradu olwaliro mu nsi ezimu America n'ebisigadde mu kalu lwa Bulaya abantu badde bafa onafa okyatunona olyafudde abafe algharika walhadmi omuntu abafudde kinywa obusika bwatunulwa butya bafudde kinywanga baluganda basikiragana bani abatekeddwa okusikira bannaabwe mu mbeere fanako bwetyo wanahawi dhalika min almasail allati sayati bayaniha insha Allah na masala malage tujja okutunulira mu ngabanye y'enjawulo mu ebyo byannyonnyola biidhnillah tabarakahu wa taala fi hadha alkitab nagabantu wallati qada fiha as-sahabatu wajtahada kalimatuhum alaiha binjo ojja kulabanga mugamu ku masala basahaba ge bajitahada boke nyine beeranga baleetamu endaba zaabwe ez'enjawulo zijja okulaba insha Allah walam yu'lam lahum fi asrihim mukhalifun ate ng'ojja kulaba nti basahaba mu kaseera ako nga n'abamanyi weebali olwo tujja kudda mu usulul fiqhi nti okwegatta kw'abamanyi we kubaawo ku nsonga ebeebaddewo nga teyayogera mu Qur'ani oba hadithi naye ne bakosa hadithi ne Qur'ani ne babeera nga babinnyonnyola ne watabaawo mukhalifu yenna ayawukana mu mbeere fanako bwetu nti amasala ago gaba gatwalibwa فمثلا فمثل هذا الاجتهاد يكون حجة في باب الفرائض okwega tokufanako bwekutyo bwetuba tukusanze nga gyekuli bwetuyingira mu faraidu mwana wattu okukuba kukkirizibwa liannahu fi aslihi ijtihad kubanga kubeera kunyiikira fi fahmi nususi alkitabi wassunna okuvudde mu kutegeera Qur'ani wamu ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa tawjihiha n'ennungamya yazo walaysa ijtihadan mutlaqa wabula tekiri ijtihadi nti omuntu yagenze n'anyiikira n'alowooza n'akola kinedda agitahada asinzira ku bino ebyogeddwa okujjamu ekiyinza okubanga kigoberera wa sahabatuhum afhamu al-umma wa a'lamuha binususi ash-shari' wa muradihi minha basahaba ridwanullahi tabarakahu wa ta'ala alayhim bebatusinga okutegeera amateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagoogera wamu ne hadisi n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'okuzikolerako n'okuzissa mu nkola bebatusingira ddala n'ekisemberayo ddala biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala agamba nti hikima taallumi al-fara'id wal-amal biha ekigenderwa mu kumanya erimu eno ya faraidu n'okubanga tugikolerako amma taallumu alfaraid fahuwa min mafurudi alkitabi min furudi alkifayati allati tajibu ala majmu'i al-umma ojja kulaba nti erimu eno ekakata ku buli muntu makulu irimu eno farudhu kifaya kukubanga ekyetteeka ekyokumaliragana ng'omuntu singa abavudde buli gurupu y'abantu nga at least musanja okuvaamu omuntu agimanyi ku kyalo nga gwe muwangalira oba buli muli mawanga ag'enjawulo nga waliwo ku buli kyalo buli district nga waliwo omuntu amanyi ebikwatagana ku by'obusika eby'eddiini ey'obusiraamu olw'obwetaavu obuliwo n'okuba nti abantu tuli beetaavu nnyo bihayithu idha qama bihi man yakfi sakata al-ithma anil baqin singa abantu bavaayo abamala nga tulina abantu ku kyalo tulinako omuntu gwe tusobola okwebuuzaako kitumalira okubeera nti abasigadde ne babeera tebasobodde kyebataboze kubanga bagiyiga nga waliwo asobola okutuluŋŋamya naye bwe wabulawo omuntu yenna abaamanyi irimu eyo ffenna tufuna omusango kubanga okumanya kwa tteeka okugenda okunoonya okumanya n'okubuuza kwa tteeka nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atukakasa era n'atugamba tugende tunoonye nti fasalu ahla dhikri hadha hukum wa amr kulamula kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusalawo kwe ate na kulagira kubantu tulina okunoonya okumanya wasara fi haqqi albaqina sunna eri abo batamanyi singa oba waliwo amanyi kiba kisigadde nga kya sunna waliwo tebakiyize fala ba'sa bihim tebalina buzibu kubanga waliwo asobola okubanga abaluŋŋamya engeri gye bassaamu mu nkola amateeka ago fa in tarakahu jami'a uthimu bonna singa baba bakirese bafuna omusango wa amma al-amalu fil fari wa amma al-amru bil fara'id okukolera ku irimu eno inda at-tawrith aw at-tawarith huwa wajibun okugimanya kyateeka ekyokumaliragana naye okugikolerako kya buli kinnoomu wadde tolina kumanya kwayo kyensimba mbagamba abantu nga ndi mu maaso gammwe nti gwe okugaba emmaali yo si kyatteeka ku gwe kuba Allah yakimala dda naye okukolera ku bino Allah tabarakahu wa ta'ala okugaba kwe kyatteeka ku gwe okukikolerako ogoberera enjigiriza ya Allah subhanahu wa ta'ala n'ennuŋŋamya y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama agambye nti yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala agamba tilka hududullah okugabanya ebyobugagga bino ebyobusika bino byonna okubigabanya mwana wattu nsalosalo za Allah zeyamala edda okubanga ateekawo nekkomo zeyakomeka edda ezitasaanye muntu kubeera nga azibuuka tilka hududullah waman yuti llaha wa rasula omuntu yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga agondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu njigiriza ye nga bwe tulabye
yudkhiluhu jannatin tajiri, Allah wakumuyingiza ejjana eyekulukutira wansi waayo emigga, khalidina fiha, ate nga wakuwangalira mu yo olubweya n'obweya bw'emyaka, wa dhalika alfawzu alazim, ng'ate nno kwe kwesima okusingayo obunene. waman ya'si llah, oyo yenna ajeemera Allah, nga buli gwe kye bagamba tubagambe nti bannange mugende shariya ebalamule, ne muyimira nti ffe tetwagala bya shariya, ffe tetubyetaaga ebyo, twagala bya kyenkanyi, ffe tugenda mu kooti, ffe tukola buki, ng'obuvubi bwemuleeta mu famire zammwe muba mumaze okukaafuwala, n'obusiraamu bamwetaaga kuwatula shahada mpya. naga wataadda hududa, kuba mubuuse ensalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gamba yudkhiluhu naran khalidan fiha, wakubayingiza omuliro jahannama ate nga abantu bakuwangalira mu gwo olubeerera oba obweya n'obweya bwa myaka, walahu adhabun muhin, ate nga balina abantu abafaanako bwe batyo ebibonerezo ebya wansi ebinyomoofu mu mbeera efaanako bwe. N'olwekyo ebyo bye bimu ku bye tulabye obujulizi obukwatagana ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sunna okuva mu Qur'ani y'ekitiibwa nga bwe twaziraba, wamu n'enkola y'abasahaba ridwanullahi tabarakahu wa ta'ala alaihim. N'olwekyo kiri eri ggwe yenna ayize, yenna ategedde n'oba ng'ossa mu nkola bw'ona ekisiggiriza. Allah subhanahu wa ta'ala tukakasa n'agamba nti wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Allah tasobola kubonereza kibiina, tasobola kubonereza muntu yenna okutuusa nga amusindikidde okumanya, amusindikidde omubaka, amusindikidde amumanyisa. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala wakutubonereza oluvannyuma lw'okumanya ne tubeera nga tetutadde mu nkola. Kiri ku ggwe, kiri ku nze, kiri ku yenna atuliraanye, kiri ku ggwe okutuusa ku oyo atamanyi okubanga naye amanya. Bw'ajeema bibye, bw'aba tabikoleddeeko, manya oli wakubonerezebwa naawe singa naba tubikoleddeeko. Allah subhanahu wa ta'ala sabattaase nime kubeera mu bantu abafaanako bwe bityo. N'olwekyo omusomo gwaffe olwaleero insha Allah gujja kubanga bukomaawo ku bujulizi obwo tutunulidde olwaleero. Nsigadde amanya Omar Suleiman Kasulu, okujjawo nga waliwo alina ekibuuzo kyosobola okubanga okibuuza, textinga ebibuuzo byo biweereze obeere ng'oddibwamu ku ekyo kisobola okubanga tuddamu okusinziira ku misomo nga bwe gizitambula. Musigale nga muleeta ebibuuzo byammwe kituwe naffe okubanga tukola research ey'enjawulo okusobola okwongera ebisoko mu musomo guno. Tubatuuseko byonna bye mutamanyi, bye tuba tusobodde okubanga tubiddemu, naye bye tutatusobodde tubeere nga ate mwana tusobola okubanga ate tubizzaayo tubinoonyereze insha Allah. Naam Sheikh, waliwo ekibuuzo. Naam. Muganda waffe Ahmed Mujuzi abuuza nga agamba nti kikkirizibwa omukulu abuuza nti kikkirizibwa omuntu wabanga musika oba omusika gwe baba balonze nga amiiru w'abaana abasigaddewo, amiiru wa banne okukwasa obuyinza mutabani we ng'ate banne be bakyaliwo baganda be. Ekyo tekiriiyo. Naam, ekyo tekiriiyo kubanga ekigendererwa ky'obusika tujja kutuuka ku busika. Barakallahu fiikum. Ekibuuzo kyanguye okujja naye nga tujja kukinyonyola nga tutuuse ku kiraamo. Bwe tunaba kuba maaso awo tubuuzayo omusomo gumu tudde ku kiraamo. Omusika twagala tumanye ekigendererwa ky'obusika kiki, ekigendererwa ky'omusika kyeki, roles z'omusika oba ebintu omusika byateekwa okukola ebimulondesa kiki, kubanga obusika okuddamu mu bumpimpi bukulembeze nga bwolaba obukulembeze obulala. 1. Headmaster w'essomero bwe bamukwasa essomero tebusobola kukyankyanga essomero lirye. Ekyo njagala tukitegeere. Omukulembeze w'eggwanga bwe bamulonda mu ggwanga n'ayinnya ku ntebe nga ye president tebusobola kukyankyanga eggwanga eba ensi efuuse yiye makaage. Omuntu yenna bwe bakwasa obuvunaanyizibwa mu ofiisi yonna tebusobola kukyankyanga ofiisi yiyo bukyenkya n'ogivaamu. Kye kimu n'obusika. Obusika bukulembeze ng'obulala nga bulaba chairman. Mukubbirako akatono omusika ekimulonza kubanga asobola okubanga ng'omukulembeze, kubanga tutuukiriza mulanga gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu yatugamba nti gurupu yonna ey'abantu etalina mukulembeze shayitaani yebeera omukulembeze waayo. N'olwekyo mu bigendererwa ekyalibadde kigendererwa mu busika kubeera nga tusaddewo omuntu nti ebirowoozo byaffe bwe tuba tubireese si yasalawo kyekisookera ddala. Kyova olaba nga ne pulezidenti alina paalamenti
bw'aba alina ekirowoozo kirina kyalina akiweereza mu parliament ne bakikubaako ekirowoozo ne baddayo ne bamuweereza n'asayininga ddala kituufu n'omusika gwe mulimu gwateekeddwa okuba nga akola. Tutuula ng'abafamire ku kyonna kyonna kye twetaaga ekikolagana ku famire tutuula ng'abaana ne tuleeta ebirowoozo byaffe bwe tuyitamu n'abikuuma mu document. Abeera mukulembeze mu ffe naye tabeera si yatusalirawo wabula mukulembeze emirimu chairman gyakola, emirimu omukulembeze w'eggwanga gyakola, emirimu headmaster w'essomero gyakola, noono munnaffe mu famire gyateekeddwa okuba nga akola. Mu bufunze ndabika nkuzeemu naye nga tujja kudda mu kirambule nga tutuuse mu kiraamo insha Allah. Kitegeeza ntaba na buyinza buddira kifo kino kubanga headmaster bwebakuwa headmaster tosobola kwerenca nga ova mu ssomero n'ogamba nti oba headmaster mbuwadde gundi si gwe obugaba wabula directorate oba management y'essomero etwala essomero yetuula naye laba ani gwesobola okuzzaawo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam. Fe Mujuzi Ahmed agambye nti jazakallahu khairan. Amina ya rabbi. Insha Allah tujjaba Sheikh ojjaba okimenya bulungi ekibuuzo ekyo tunatuuse ku topic eyo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. So ndoza tuba tumaliriza biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nga nebaza baganda baffe bonna ababadde naffe. Naam. Omusomo guno mukulu nnyo so twandibadde nga ffenna tujjumbira tubeere nga tusoma kubanga bikulu nnyo ate bwe bulamu bwe tuwangaaliramu ate bitukwatako ddala. Naam. Omusomo gubadde mufunda leero kubattera otambula essaawa nnamba kitundu naye olw'embeera endala tufunyeemu enkuba nga y'amaanyi ddala eyinza oteteganya empeereza zaffe maaso netusalawo tukatinga short naye nkakasa baganda bange bafunyeemu ekyokuyiga ekyamaanyi era tujja genda mu maaso biidhnillah tujja kutambulanga bwe tuti ebibuuzo mubiteekengayo nga twakatandika bwe tuti biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tusobole okufuna obudde obubeera nga bubiddamu bulungi tusobole okufuna obudde obubigaziya era tubeere nga tubitegeera ddala bulungi ne baganda baffe abasigadde mubeere nga mubayita. Muganda waffe Ahmed Mujuzi agambye nti bakyamaani ba families bazibu nnyo nanti tebamanyi buvunaanyizibwa bubakwasibwa okusookera ddala nti bazimbira obuvunaanyizibwa bwabwe babuzimbira ku byabugagga bya mufu byabalese imaana baba baza byabugagga bo babaza byabugagga yensonga lwaki olaba nti bikyali bizibu yensonga lwaki tutudde wansi tubeere nga tusoma ffenna awo tugenda kutuukawo tujja kunnyonnyolawo bulungi era omuntu ajja kutegeera nga tukulaze omusika gumuyita omusika actually ffe tumuyita chairman kubanga wano bwe twogera ku basika nga bwe tuli wano bwe tuli mu faraidu buli mwana yenna bwe mbanga nze mathalan nze nina mukyala wange n'abaana bange abaana bange basika bange mukyala wange musika wange kubanga balinamu emigabo bakadde bange basika bange kubanga balinamu emigabo mu maali yange kiri ekirala kya bukulembeze ani gwe tuyinza okukulembeza kyova olaba bagamba nti ku sayidi emu abo tebannamanya busika kyeki kuba omuntu addira omwana eyakazaalibwa mu mwezi gumu oba mu lunaku lumu ne bamuteekako ng'omusika tebamanyi. Bwe tunamala okutegeera obuvunaanyizibwa bw'omusika kyeki ojja kumanya ni asaanye okuweebwa obusika mu famire yo. Bwe tunamanya okutegeera roles z'omusika zaateekeddwa okubeera yaani era biki byakola ojja kumanya ni ateekeddwa okubeera omusika mu famire probably nabiki byateekeddwa okukola sikweza maali y'abaganda be kugyesibako so mu mbeera efaanako bwe ensonga lwaki twagala twawula obusika obuliwo twatunda obwennono ntunuli obwa jahiriya n'ebisigadde tugenda olwali obusika bwe tuliko bwesika bwa busiraamu bwe twagala otegeere omanyira kiki kyoteekeddwa okuba nga okola inshaallah subhanahu wa ta'ala. Twebaza abaganda baffe abafidde Sajja and Umrah Services abafuba nnyo okulaba nga programu eno etutuukako abafuba ennyo okulaba nga tuba live tusomese baganda baffe abasiraamu. Programu eno nno bweti terabika abantu abalala oba basheekha abalala basomesa birala nnyo tuyinza obitwala nti basomesa nze nganze kitwala basomesa ebintu ebitambula mu bulamu bw'omuntu naye ate guno omusomo mukulu nnyo kubanga gwe guvaako obutabanguko obusinga byonna
omuntu asobola okuba nga asala esswala 5 asobola okuba nga asiiba asobola okuba nga akola naye bw'atuuka ku maali y'obusikaseeka najja ejjambiya n'ava mu busiraamu. So guno omusomo guli sensitive nnyo. So kitegeeza bannatawhiidi ne guno omusomo tugukwate kukuba abantu wano baviiramu ddala mu busiraamu nnyo. ffe totubulya bya shariya n'esswala giveeko n'okusiiba kuleke na buli kimu saddaaka za bwereere kuba obusiraamu tobukola ki tobuliimu nakiri. Naam. So baganda ffe Firdausi batuyamba mu kubeera nti in fact baguddewo ebisaawa alhamdulillah. Mashaallah. Tulaba ku page za Saudi Arabia balaga tuyinza okukola umra mu maaso awo biidhnillah. Saba Allah abeere nga aggulawo. Saaba yagadde okubeebuuzaako ku bya umra ne hijja tutuuse wa n'ebisigadde bakubire ku namba zino wammanga noti 7 noti 5 85 85 99 oba noti 7 8 6 49 16 66 oba bakubire ku noti 7 noti 3 89 8 23 oba woba oyitiddeko mu kibuga ayitirako ku ploti ey'okuna Market Street Nakasero ojja kubeera nga obasanga babeere nga bakunnyonnyola ebisigadde. Naam Sheikh kozere kirala ebirabira sigala ng'okyasoma wamu naffe tugenda okutuuka ku lunaku olwokuna nga luno ng'olinawo ky'olinawo genda ku mukutu gwaffe osome genda ku Ihsan Muslim Central misomo gyegiri oba ku Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda ku Facebook awamu ne ku YouTube osobola okufuna emisomo gyegiri miyitirivu ne bw'otuula kugiwuliriza oyinza obutagimalaako n'olwekyo tuula osome tugenda okujja wano nga byemubuuza weebiri bitegereka bulungi alhamdulillah mubeere nga mubitegeera ate ekibuuzo era osobola okuyita ku namba z'essimu zenkuwadde 772-86-1687 oba 703-337998 osobola okuba nga obaako n'ekibuuzo ky'obuuza oba okujja ku ofiisi n'ofuna consultancy in full package inshallah. Naam, Hajjati Fatuma azze tumaliriza naye tumulabyeko mashallah atuuse naye omusomo inshallah gujja kubaayo n'emirala gye giri emabega inshallah musobola ogirivisinga oba ogiraja ne mujjayo ne mugira abalabako n'ofunamu kugamba ne tutakuleka nnyo n'obeera nga etunula tuze ku musomo oguddako oba ku track oba obeera updated bulungi. So tubeyanza musobola tugoberera Ihsan Muslim Central Facebook n'ogenda ne ku YouTube ne ku Instagram kwetuli oba n'obeera nga ogenda ku YouTube. Naam, n'ebigambo ebyo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tubasiibula. Sigadde ndi Muhammad Sulait Kalanzi abadde mu ddoboozi ekifaananyi nga tekirabika ne sheekhe wange Omar Sulaimani ne Kawoki Juma atuuse ne inshallah tumusiibudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.